Okimanyi nakudata ne lwaki nnomya twabikola olunaku lumu. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Wizomanizo avuddeyo n'ategeeza ensi nti amazima gali nti oluyimba nakudata Wizo lwe yakola n'omugenzi Moze Radio atera kw'ossa n'omulangira Ssuuna era nga lwe lwaleeta duo eya Good Life Moze Radio ne Wizomanizo mu nsiike y'okuyimba nti baalukola ku lunaku lwe lumu n'oluyimba olwa lwaki onnumya. Era ono ayogedde engeri kino gye kyatuuka. Ojjukira nti nno ebigambo bingi mbizenga byogerwa okuva oluyimba olwo lwafuluma mu 2008 ku nsonga ku ki ekyatuukawo wakati wa aba Good Life ate era kw'ossa n'omulangira Ssuuna. Kaakati nno Wizomanizo leero buli kimu akitubuulidde ekikwatagana ku luyimba olwa nakudata n'olunaku lwe baalukola n'oluyimba olwa lwaki onnumya. Olwo nno ne balyoka bafuuka ab'ettabbu eri ensi eno naddala mu nsiike ey'okuyimba ekyokuba nti nno abayimbi ababiri okubanga bayimbira wamu ekyali kirudde okulabika nga boddako emabega oba oliawo yali Geno Megadi ne Menton Chrono abayimbanga ababiri n'abalala naye bano ate baatuuka ne bakitwala ku ddaala ery'enjawulo nti baabeera nominated mu mpaka ez'ensi yonna ku mitendera egy'enjawulo mu kuyimba paka ate Moze Radio bambi lwe yava mu bulamu bw'ensi eno ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri mu mwaka ogwa 2018. Okimanyi nakudata ne lwaki onnumya twabikola olunaku lumu. Oh wow. Same day. Ne bajjako luli ne bazzaako luli yala yatuluma. Ebiseera ebyo nga kamiyoni atugobye kamiyoni ensonyiwa kambiyogere. Mwali mumunyiziza. Tamunyizaamu manyi munaye amayembe oba omera amayembe. Yes. Kati kamiri n'atugoba enjala n'etuluma. Kumbe Katonda atukolera. Nenga friendship yammwe kati etandise bulungi. Anti kamiri oba twakola ki oba twagana genda ku show n'atukuba fire. Munaye enjala n'etuluma nga mbeera ne room 2 ne Jeff. Ngate fena tulina ba girlfriends nga tubeera mu room 2 abantu basatu. Jeff Kiwa olimba nga naye na girlfriend nange nina ne radio alina nga tulina room ezo. Kati nga ba girlfriend bote bamanyi bazungu tebamanyi byanjala. Bagera bukezi ne bakaba baby I need some food magambo bamami atuwerezeyo ku kikomando. No, I don't like those chapatis. Nengamba radio manyi bani story eno bunakirira okufuna chapati wansi n'ensanga zizaziyoni ng'ayitawo ne gitayi ne mugamba aziza ate olagawa nangamba we mulangira Ssuuna wabeera ne mugamba eki studio weeryawo nenzirayo wa radio ne mugamba waayo bwavu nga butulumye nnyo tugende tugezese munnange ne tuyingira studio ne tusanga mulangira Ssuuna ng'akuba nakudata naye nga mulimu gospel artist era wabonda bamansonyiwa akakote kandiiseewo nsonyiwa sizalayo Katonda number 1 comes first. Wamma omulangira Ssuuna ng'omusajja musumbu omusajja tayimbira ku beat radio n'atandika waliwo be bakugamba baby nze kyemmanyi yalinga freestyle. Omulangira Ssuuna n'ayimuka n'agamba gwa gospel soko tule wali ngenda kukubira akalala n'agamba kiki teekayo radio n'ayimba twakyampunira munnange nange nenzijja ndeka besabe omulangira Ssuuna n'agamba bannange temujja kundeka naye n'ateekamu tombonyabonya big up mulangira Ssuuna mune wakateekamu n'agamba ninayo n'akalala wano ne mugamba teekako tuli hungry kumbe tukulukuta tumaliriza ebiseera nga tuteeka ku CD tukawa manager waffe Jeff atuwana okimanyi muwonya obwavu tumugamba olimba ateeka CD emmotoka avuga agendako ewaaka miliyoni ng'atukubiramu kamiri n'atukubira tugamba buulire mukubya akayimba kanakudata wana kalala ne tugamba ekiki munange obulamu ne butandika tukolera nno mmeka emitwalo 6 babiri asatu Jeff kya 10 naye nga zitumala omanyi ababadde bali ekikomando batwaye 6
ne tutuusa New Year's Day ne batuwa show nga 20 anti tutuliwa sente entono nkaaga twayimba twatuka ku show y'omunaana nga amaloboozi tuyimba nakwamini nakudata. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.